mugamba mutya baganda bange nga bulijjo tuba tukomyewo emboozi ya muganda waffe Fred Lumbuye ya matanka nenge empale zani zaba 7 kubanga buli omu ayogera bibye buli omu ayogera bibye onayogera bibye onayogera bibye onayogera bibye naye finally tujja kutegeera ekigenda mu maaso omanyi munnange oyinza okola ekintu noloza nti kijja kuba kyangu kyakubuukamu naye nekikulya abantu abasinga muli mu kuzanyira mu bulamu bwa muganda wammwe muli mu muzannyo muli mu katemba musajja talabika tewali kigenda mu maaso buli muntu ajja akunyumiza bibye ono nakukwata ono na ate tewali bantu basinze kutuleetera confusion nga bantu bali takiwano ayayayaya batuleetedde confusion gyotalabanga nako batuleetedde confusion gyotalabanga nako muba mwine mugenda okutuuka nobaawo ekijja naye olini olwo ffe tusigale nga tukyalina omanyi waliwo kye bagamba obutagwamu suubi kikulu nnyo naye temuzanyira mu bulamu bwa muganda wammwe bwe ziba nga sente ze zibaluma musooke mute muganda wammwe tuyiye ebirala najja wano ne mbagamba nti ekyobutawaayo sente kino kyatuyamba kubanga tulina ebintu bingi nnyo bye tuzudde bye tutaategeera luli tuzudde bannayuganda be baani naddala ababeera wano ettaki nti basobola okuleka munnayuganda munnaabwe n'abeera mu nkomyo nga talabika ne tugenda mu wiiki esooka ne tugenda mu wiiki ey'okubiri twagala genda mu wiiki yakusatu bannange muyina emitima kati waliwo amanyi Lumbuye gyali waliwo ayina information yonna naye asirise bwekya agamba oba afa oba tafa naye mulaze omutima omubi basajja mmwe ne bakazi mmwe kino n'ekintu kyali kinene mulaze omutima atabatya gwe tulitya ekintu kyokka kye musobola okwenunula okwejjako eri erinnya kwe kulaba nga muzuula muganda wammwe Fred Lumbuye yonna gyali badde mpita ayita nendaba ku peegi ya muganda affe Fred Lumbuye nga pata ataddeko ebifaananyi nene neebuuza ebyo ebifaananyi twali twabiraba dda waliwo ataalaba bifaananyi ebyo mwagala kati tutandike buto ezo video fenna twaziraba era abantu abasinga bonna baziina ekibuuzo kye neebuuza kiki ekigenda mu maaso what is really happening kiki ekigenda mu maaso waliwo ekintu kyekitategeera kubanga ezo evidence ebyo ebifaananyi buli omu video ezaziina there is nothing new about those videos ze batadde ku peegi ya muganda affe Fred Lumbuye tubadde tuziina mpozi nga gwo badde ataziina naye it's like tuli mu kuddayo buzzi kati ate tutandika okubeera confused naye buli muntu yenna ali mu kintu kino bw'oba ompulira ng'oli eyo kwegayiridde weekube mutima struggle yaffe kati ennaku zino twandibadde tusabulira abasajja bali mu kuyisaawo ebintu ebitategeerekeka tetukyaconcentratinga osegeera kubanga tosobola kuŋŋa nti we move on tetusobola ku moving on kakati ebyo ebividiyo byendabye
ebibadde ku page ya Lumbuye nga pato yabishe yalinze ebyo video byadda babitulaga kakati bibadde bitugasa ki mpozi nga tewali yabiraba bannange kiki ekigenda mu maaso fe abayingira mu kintu kino fe tutamanyi kigenda mu maaso oba kiki what is happening kiki ekigenda mu maaso mu Ani ni charge ku page ya fe ya muganda afe Fred Lumbuye. Anyway, yo sijja genda yo. Ekikuru tunonye muganda afe naye n'okunoonya muganda afe nga buli lunaku tuleeta mbozi ndala. Oba page bagitutte. Mutubuulire bayinza okubanga waliwo yagitutte. Tutase tuve mu kintu kino nkubyamu akafaananyi singa kino ekintu kubanga kino ekintu kiyinza okubanga kyajjanga baagala kuba bakulembeze bannuupu abali waggulu naye bakulembeze bannuupu ndoosa ne bakirabira wala ne bagamba owaayi katukole andakava yaffe oba tukatukole mu ngeri yaffe naye tetukiyingiramu nnyo naye tusabire muganda waffe Lumbuye alabike Lumbuye yonna gy'oli bw'oba ompulira muganda wange ng'oluusi wali wagendako mu kahulidde oba wali wagendako awantu tubadde tukusaba okomewo otutaase olabike oba nakuleeta oyambadde t-shirt ya yellow oba nakuleeta oyambadde ng'olulimi lukyuse at least tukulabeko nti oli mulamu kubanga fenna tuli kuhiya se mulamu si mulamu waliwo abalemedde ku kyesente waliwo abalemedde ku kyesente muweereze sente bagenda mutemako omutwe muweereze sente bagenda mutemako omutwe abo bennyini nze sigenda kwogera bingi nnyo naye jasinze kubaga nti ffe tukole ogwaffe fe tukole ogwaffe kubanga tujja genda okola bwe tutinga tuyingidde mu nsonga zetutanaba kutegeera bulungi kana akatego tekabanga kaali tewali muntu ali mu kunenya muntu saagala naawe nkwate bubi singa mbadde njagala kunenya waliwo abantu benandinenyeza nze nabagambye abantu bange beneekutteko tiimu eyo ey'abalooye eyaleeta looya eyo yemanyi Lumbuye gyali nze newuunya abantu batagenda mu maka ga Lumbuye bateekayo poliisi bateekayo amagye bateekayo poliisi bateekayo amagye kubanga Lumbuye ateekwa okubanga alina omuntu gwe yali abeera naye omuntu oyo ali luddawa ennyumba bagisengukamu anyway kasita ne oliemu naye yavaayo n'atugamba Lumbuye is alive is kicking naye nze sobola kugendera ku bigambo bya gavumenti eno gavumenti mwemuli omukulembeze eyavaayo n'agamba nti okuba abannayuganda kibi naye ne baleeta ka vidiyo nga akeema beganga ye kennyini agamba Bobi Wine oyo baamukuba bulungi nnyo kubanga bwe ndabye ekintu kino nga bakizimba ng'ate ndaba kiri mu kuggwera ate bakola ki ng'ate bagwera ku gundi ate ndaba bakuba Lubongoya ogamba yiyi Lubongoya omusajja atali ttaki abantu bakola mu audio musimanyi Lubongoya oyo batudde ne ayine byona ine baddayi nga tebanatuulako n'ennyanzi
nawulidde mbu mutandise musimanyi tuddemu tukoleke teri kuddamu kulanga sente endala za kukuŋŋaanya baganda bange temukole ensobi eyo tewali muntu yagambye nti baddemu okusonda sente endala. Don't make that mistake. Teri muntu ababagamba nti musonde sente mbabuuze boogeranga baani bajja wa information yeyo. So muna Uganda yena bona agwa mu katiba kano bakugamba nti sente ze mwali mwayogerako ze mwali mwasondako babagamba nti already ziri intact. Kati bwezibanga ziri intact omuntu yenna aleeta emboozi y'okuddamu okusonda sente oyo mukube ku mutwe. Waliwo ebintu kati tulina okugenda ne tubyekolera mu ngeri yaffe ate tujja bizuula. Munnange tosobola kusitula njovu n'ogikweka. Ffe tuteeke pressure ku gavumenti. Ffe tetuba tukola, ffe tetugenda kuyingira mu bintu bisinga. Naye ffe tugenda kusigala nga tutwitinga, tugenda kusigala nga tubanja muganda waffe, tugende mu maaso nga tukola demonstration. Kyemmanyi pressure ebanagiwulira. Kuba ennaku zino mubadde mukendeza. Ennaku zino mbadde ndaba ku gundi ku page ya president we Turkey nga bw'ateekayo comment. Kati abaali batwitinga nga muli 10. Kati ndaba waliyo comments 4. Kyekizibu ky'Abannayuganda kye muyina. Ebintu mubikwata ne mubivaako mangu. Luli president we Turkey abadde ateekayo ku Facebook account ye. Nga muteekayo. Nga mukola ki? Nga muteekayo comments eziwera temukyateekayo. DW Africa bweteekayo akantu temukyateekayo. Ndoza mulaba engeri gye tugenda okuluzinga muganda affe mu bintu by'okusaaga ng'ate ffe bennyini ffe tukireese kubanga social media eno ebadde erwanye nnyo. Kati babaleetedde ebibozibozi by'ono omusajja ow'e Masaka babadde babaleeseze ebyabaleetedde eby'Abafaganistani babadde babaleetedde nga mutandise okuggyamu omuliro ate nga kino ekintu kiri well planned. Kubanga mubadde muggyemu omuliro. Oshegera mwabadde mujjemu era olaba saazo bw'ogenda ku Facebook bwoti omuliro guli sikyagulaba bali mu bintu bya kisiru simanyi maaniyo simanyi omusajja w'e Masaka ayina katono ayina kanene ebyo bye bali kuba na Uganda naye nga abasinga babadde bagoberera Lumbuye ku live ze nga bajja bamuyita na teacher amaanyi ago gagenzeewo mwe bajja kuba mwe bana Uganda for the first time muguse ku kintu tukimanyi nti obwongo bwammwe bureactingirawo there and then enkeera ne bubanga bugenze ku kintu ekirala badde mbasaba for today kulwaki kulwalumbuye yekka obwongo bwaffe bubeereko awantu wamu manyi muzungazunga nnyo waliwo agambye nti nali nabula gwe mpozi obadde tobeera wano oba gwe obadde wabula kati bali mu kubiyingizaamu lubongoya neeba na Uganda mutema ebigambo bana Uganda musala ebigambo muli mu kwagala kuluzinga bulamu you are losing focus. Naye mu abantu abali e Uganda wano abantu abali e Turkey bomba musobola mugende muko akasajja ako ke bayita ka anza ne tiimu ye simanyi lwaki ekintu kino abantu baganyo kiyingiramu oba mumanyi ekigenda mu maaso tiimu ye Turkey esaazi no yandibadde munda nga bali mu bunyogoga ne siri nengato bazibajjeemu bonna
kubanga abagayi bagenda kuzanyira ku bulamu bw'omusajja bamuttirawo. Mumuyinza okuloza nti kino ekintu kyankusaaga ne tuddamu okufuna amawulire ti breaking news. Ti omusajja mufu. Bana abasajja engeri omusajja gye boogera twagala sente. They might end up sacrificing this guy. Tuyina omuntu gwe tumanyi nti tumunoonya naye tewali atubuulira Lumbuye abadde abeerawa n'abali mu ttaki mwenna mwagala kuŋŋamba nti temuli kumwe muntu amanyi waka wa Lumbuye ati saa tukubira ekifaananyi agambye nti bannaye natuuseeko wano. Babaleetedde ekisajja simanyi kino embusimanyi ekigaga ky'omukampala ebyo ebisajja binaku. Tewali mugagga asobola kubeera ku TV ezo simanyi zaanikaati kalakata taliyo. Ebyo ebisajja bwe kibanga kigagga kyakuba bukubi ddiiru. Mirundi emeka gye wali olabye wava muno ku ebyo biprogramu. Kati kino ekintu kyayingiddemu bino ebisajja bya gundi bya Kimbugwe. Bino ebikazikazi ebibeera ku gundi ku tiimu ya Kimbugwe byayingidde mu nsonga eno. Manyi kubeerako abakadde ku programu z'ekyo ekisajja kubeerako abakazi abakadde abo abanaatera okufa. Obulamu bwabwe bonna buli messed up. Bonna bali awo obwongo bwayiika kati mwebali. Oshegera. Kati kyayingiddemu n'ababadde baagala okuba lubongo ya. Kyayingiddemu n'abaagala okuba ino byona ndowooza olabe akatogo olabe bafumba akatogo. Kati onaaba oli awo nga babuloga bajja mugendo bawe. Looyo oyo si mufere. Mmwe mwagaana okuteekayo sente. Ate mmwe namwe babuloga twetaaga okubateeka ku nninga. Waliwo n'agambye nti gwagamba nti nupu tiimu ki eri ettaki. Obabanga batuzu banne katukirize kati ffe tukole ogwaffe tuteeka banne nabagambye kansooke mbuuze kuba navudde wano nga mbagambye. Navudde wano nga mbagambye. Nababuuziza bameka abakubye ku masimu ku embassy ye Uganda bwe tuvudde waneeno. Banne linki yiiyawo tugira tutwitinga nga bwe tuwuliriza. Bameka abakubye ku masimu ku offices zegundi. Kubanga singa tufunyeyo banna Uganda 10 ne bakuba amasimu ku embassy ye Uganda nga bagirumiriza. Oshegere. Singa tufunyeyo abana Uganda bwe tubanga tuli serious tunoonya muganda waffe. Tusooke tusuffocatinge gundi embassy ye Uganda kwetaki nga tujikubira amasimu 24/7. Bwe munaba kubira amasimu amangi bajja kutuka emitubo ginaawunga bwe giti ojja kulaba omuntu ng'ayogera accidentally ng'ayogera ekintu ekituufu. Oshegera. Buno obuntu mubwewe. Mwabali wano abayina ku kasente abayina ko ku credit mukube enamba z'ettakizi kamba somere n'enamba za gundi zino ndoza abamu temuziyina mubakubira amasimu mukiza muti ebyo ebintu by'okuba jengewaza ebyokuba dongowaza bwe batyo kati waliwo baba NRM abaze wano balowooza mbu bagenda kunzija kumulamwa kati bategedde nti tuli mu kwogera mazima. Ffe tunoonya muntu waffe mutuleke. Tunoonya muntu waffe oba mutusekerera nti twekwese. Ffe tetufuddeeyo. Ekikulu twagala muntu waffe. Twagala ki? Tukikanoonye wane enamba ya gundi. Enamba yete gundi embassy ye Turkey. Uganda ni embassy Turkey. Hii no one. Eno ya Kampala. Nabe Kampala mbakubire sebo mbateeke ku nninga. Kati labono njana kubulokingira bwerere gwaga atuwoleza simanyi wa crashing movement. Well, of course you will crush yourselves.
Embase ye gundi bagiyita batya? Temuddamu ku muntu kubalimba mbo oyo simanyi looya mutuufu. Abalooya bafere naawe. Musoke mukumulemere ku embase ya ezo embase ebbiri zijja kutuwa amawulire. Okitegera baagala kutubuzaabuza tudde mu kudiscussing ebibozibozi ebitategeerekeka mbutuve ku Lumbuye amala kulabika oba mufu oba mwamutematema oba mwamutunda mu nsi endala tuyina okumanya oba mwamufulumya mugundi mu constituency mwe yali ali ne muteeka ewalala tuyina okumanya. Bagiyita Ankara. Ngenda basomera enamba y'abo abasajja Uganda Embassy. Banetu ebintu emutu byekolere Ankara yino wano basemba dio okupostinga ne bazabaana abagenze ne mutwitingako tebaddanga mu kutwitinga kati enaku zino bakola bukozi retreat kubanga batya basemba okupostinga di okumanya bana abasajja batitiisi basemba okupostinga tebakyagikozesa najikoze basembye okupostinga enaku 2 emabega basembye okupostinga enaku 2 emabega. Naye kati tugenda okukola kubanga ne namba zaabwe kweziri ne gundi zaabwe egundi kweziri kuno katuzinoonye. Mukuba amasimu musindike emails tujja kumuzuula ate mwabeetake bwe mbanga mwali mu kintu kino mwana okuwaayo kyaliiwammwe. Lumbuye tumwagala oba mwamuziika oba temwamuziika ate ekintu kino bannayuganda mujja kwagala essente naye ekintu kino kibalye banne musooke mugira mukola ki mugira mutwitinga bannange. Njagala kubanoonyeza gundi abadde babuuza muganda waffe Spider Web agenda kuba ajja agenda kuba ajja kwambula wano abantu ogenda kulaba. Ajja kwambula wano abantu era actually Lumbuye mu munoonye ng'obudde bukyali nze mbabuulira. Lumbuye mu munoonye ng'obudde bukyali. Ono kivumbi abatiisa tamanyi na nnyonyi bwefaanana mu nnaku muzibu. Bw'omulaba obwavu obumuliko buwunya n'okuwunya. Kivumbi mumuveeko mu nnaku muzibu alinga nze. Mu nnaku muzibu tamamalira budde. Wama banene mbadde njagala kubagamba wanene. Uganda Embassy Ankara. Yino wano kansubire enamba yabwe yino wano gye baateekako eri plus 90 katusoke njagi bateerako nga tumaliriza waneno tusoke tutwitinge mukube enamba eyo mugiremereko singa abantu nga 2 mukuba omulundi gumu nga mubateeka ku nninga they will also feel the pressure. Naye guno omuzimu kansoke mala ogusiibula.
mukitegedde baganda bange. Ffe tugende mu maaso, pressure tugiteekewo, tukuba amasimu, tuwandike emails nga n'abalala we babaako bye bakola. Naye mbasaba babuloga mutuyambe, temugenda kututunza wano balooya bammwe bafeeke. Simanyi looya talina buzibu, looya mutuufu. Looya mutuufu wamanyi otya nti looya mutuufu? Looya omutuufu asobola okukweka endagiriro ye. Naye wano nziramu okubagamba bannayuganda tewabawo omuntu ajja n'abalimbalimba wano tusimanyi tuli mu kusonda sente endala. Eyo communication erina okuva ewaaba leaders ate nga akulira leadership y'omu diaspora ye mwami ayina byona.